naye bw'abanga Muhoozi obusungu bw'alina obungi buno bwonna obumukoza bino byonna byakola olwaleero abikola lwakubanga Besigye yali ayagala kutta taata we naye nga teyamutta. Kati abaana ba Kanatta obusungu balina bwenkanawa. Abaana ba Kibalamu obusungu balina bwenkanawa. Ab'omu Lwenzuluulu e Kaseese obusungu balina bwenkanawa. Ab'e Kayunga mu Kayunga Rights abattibwa balina obusungu bwenkanawa. Bwe baayokera mu biyumba by'eggaali Emukula balina obusungu bwenkanawa. Bwe baaziika Ppeke mu kisaawe ky'omupiira balina obusungu bwenkanawa. Bwe battira e Buchoro ne babookya ne babafumba mu Busepiti balina obusungu bwenkanawa. Mungu balina kyalo kireyo mu ggulu bakiyita Buchoro. Baayokyayo abantu sebo ne babafumba ne mu Nsaka. Mu budde bwa kiba olutalo. Mwanti muli bato temubitegedde. Ate wano 18 19 22 Desemba Novemba abantu abaafaawo ono obusungu abulina kubanga bali bayagala kutta kitaawe naye nga tebamutta tebaageza nakwedde omutunuuliza emmundu bweti n'obujulizi obuliwo obutulaga nti Besigye yalina ddala kwagala okutta kitaawe bubabuze kubanga baddidde omulamuzi Baguma bamutaddewo omulamuzi naye afuuse nga looya. Mulamuzi wangambe kati ye state ye mulamuzi yeroya ye state yeroya wa ye state yeroya oldo lwabi ate ye mulamuzi buli kimu yakisala. Aya oluvannyuma lwa General Muhoozi okuvayo n'alumba buli omu nga talina gwasosodde wadde Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Njagala otule ku video eno owulire ebigambo gwe wenna ampuliriza. Kaakati nno buli ekibaako n'entandikwa Abaganda bagamba kibaako n'ekkomo. Wuliriza ebigambo bibino. Hajati Nakalembo omukyala omusomi w'edduwa oyo yatudde emabega okubeera nga atuyamba okubeera nga atusindika okubeera nga tutambuza emboozi zino ne zibeera nga zikutukako mukwano gwange ampuliriza. Era Hajati ono amala ebizibu bya bannayuganda bonna abali okumpi n'abali ewala mukubire ku ssimu eyo ebigambo biteerere. Kati wuliriza oluvannyuma lwa General Muhoozi okuvaayo n'akwata omusajja gwe mwalaba Lukwago ne bannayuganda ab'enjawulo abazze nga basibibwa abazze nga bawambibwa abazze nga bateekebwa mu basement. Kati njagala owulirize ebigambo. Waliwo obunnabbi waliwo okulabula okumaze okweyoleka butereevu nnyo mu maaso g'omusajja ono. Abantu bangi abavuddeyo nga bamwogerako n'okumunenyako wabula ng'ono ye kiraga tanenyezebwa. Mwawulidde ne General Kahinda Otafiire Civiliano ono yamuweredde okubeera nga oba oliawo agenda kumukwata naye amuggalire. Jjukira nti muganda wa General Civiliano Kahinda Otafiire ono ye yasooka mu kkomera nga ne wenjogerera abasajja batambudde obwoya bawedde ku ntumbwe omusajja lemesebwa okubeera nga ayimbulwa yebuvuddeko. General Kahinda Otafiire yavaayo n'ategeeza nti munda mwennyini mu bitongole ebikuumaddembe aba crime intelligence ekitongole kino ekikulirwa Afande Ddamulira omusajja yavaayo n'ategeeza ensi nti bano batta bannayuganda bano batta abantu. Jjukira waliwo abantu bangi abazze nga babuzibwawo wabula mu kubuzibwawo kwabwe kati bawezezza emyaka wakati w'etaano n'omukaaga tebaddanga mukubwako kya mulubaale. Ensi nga yeebuuza oba balamu oba baafa. Kaakati nno General Muhoozi Kainerugaba ebigambo byandimwonoonekera. International community nayo evuddeyo ku nsonga y'emu ne batandika okubeera nga omusajja ono bagamba nti ekimala effujjo lyakoze limala wabula ensi yeebuuza bino byonna ebigenda mu maaso ebikolebwa omukulu ono ebikolebwa CDF ono oba omukulu akulira eggwanga erya Uganda General Museveni tabiraba. Era abalala bagamba ddala kituufu General Museveni yafuga ensi Uganda oba General Muhoozi Kainerugaba yafuga ensi Uganda nga byonna byakyuka. Anti twalaba speaker nga General Muhoozi Kainerugaba yamuwandako eddusu era mwami Museveni teyavaayo okuwakanya nti nedda General Muhoozi gwe yasongako eddusu yoyo yafuuka speaker. Deputy speaker Thomas Tayebwa yali General Muhoozi yagamba nti oyo gwe tuwagala era n'afuuka deputy speaker. Abaffe twebuuza bano bonna abalondebwa nga baminisita ddala General Museveni yabalonda oba waliwo ampuliriza omukono wadde bino biri bwe biti byonna omusajja akyakangakanga. Njagala owulire okulabula. Muhoozi trend gy'okutte ey'okutwala obuyinza bw'eggwanga tojja kumalako nayo. Kola research abagikoze bakomyewa. Assad owa Syria kitaawe yamukwasa obuyinza mu ngeri bw'ekyo ng'ono bw'akola. Yattanga abantu n'asiba ba opponent be n'akola effujjo nga bw'atwitinga nga bw'olaba ono bw'akola. Naye it ended in tears. Ali Russia yaddukira namupule short boxer Ude Hussein. Genda osome ebyafaayo oba tebasoma history. I don't know why.
genda osome Uda Hussein bwe yali yeeyisa Iraq nga taata we Saddam ye president. Ne famire yonna yasaanawo, nene ejja kusaanawo. Kuba mutera okutugamba nti bye mwogera temutya temukola ki. Katukole ki? Tusigazza ki? Tusigazza ki mutubuulire? Kubanga ekiseera kitulinga bannaffe betulwanagana betuvuganya nabo balabika bakooyo okubavuganya mu mateeka. Tebakyayagala kuvuganyizibwa mu maki? Mu mateeka. Bo baagala kuvuganyizibwa kwa bumenyi bw'amateeka nga bo kwe baakola ku Obote ku gavumenti eyali erondeddwa ne balutwa ne bagenda mu nsiko. Ffe tetukutte ensiko. Kati addidde ba political players bonna abamutadde ku nninga. Dr. Kizza Besigye, President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, wawulira ng'omwana amwewerera mutta, Lukwago omukutte, Mwanga Kivumbi omukutte, bonna obaggalidde. Kikyoba otegeeza. Okuvuganyizibwa tekuliiwo. Okuvuganyizibwa kuliwa. So tutegeeza bannayuganda mwabeeyita ba intellectual ba elite nti bino tebibakwatako. Politics bw'aba tateredde mu nsi, ne bw'onooba otunda binyeebwa ku street, ne bw'onooba doctor, ne bw'onooba teacher, ne bw'onooba engineer, ajja kukulumba gy'okola ki? Gy'oli. Kubanga by'okoze tebijja kuba on safe side. Abalowooza okusirika nga tuli mu mbeera eno, kyensi bagamba gw'alina obusobozi nga tosobola kwogera, facilitate ngaffe abasobola okukola ki? N'okwogera. Tukole gwe tulina okukola ki? Neka kutuula mu kawofiisi ko na mudidi gwa nsimbi nga toyina la gw'osobola kufacilitate. Luno tuli mu bato. Kati bannaffe bato gye tulimu baagikyusizza nti kati tekyali amateeka, baagagyeewo. Eryo ly'eggwanga mwe tukola ki? Mwe tuli. Naye gwe toyinza kudda ku bannabyabufuzi bwe muvuganya bolowooza nti bavuga n'olyoka olaba ebijjega ebijja ku leediyo eby'NRM mu demokrasi waali byonna babusasudde bu peanut ebyo bi Rogers Mulindwa. They are paid peanuts. Bugologosi bw'abali bijjega. Propaganda kwe bitambulira. Bisirusiru. So ekintu kya Lukwago kitwongedde obuvumu. Ate mmwe abayina ab'eŋŋanda kati ngenda n'empulira abajega nga bagamba nti lwaki musanyuka nga gundi afudde? Ffe bye batukolako birungi, lwaki temuvaayo ne mubyogerako? Kati mwab'eŋŋanda lwaki temuvaayo ne mubyogerako? Bwe mufuna obuzibu ne tusanyuka tuba bakyamu nga muwagira ebikolwa bino eby'ekisirusiru. Eggwanga lyaffe, first of all, nze neewuunya ne batualism abajja mu Uganda. No need of coming in Uganda. Batualists. What are you coming for in Uganda? Uganda is in disaster. Mukimamuki. Lino eggwanga liri mu dilemma. What are you coming to tour in Uganda? Bano abasajja boonoonya ensi yaffe. Amawulire agali ku Al Jazeera, CNN, Fox News, kutulugunya bantu. So twagala okubategeeza bannayuganda bannaffe bwe batta makolo oba bwe bamukwata gwe nkyakola ki? Yogera ku nsonga ezitukola ki? Ezituluma. Kuba lino eggwanga ffe tetulina ggwanga ddala, tetugenda kuva wano. We have no that capacity. Tetugenda kuva muki? Mu ggwanga Uganda. Mu ggwanga Uganda mwe tugenda okusigala. Kuba lye lyazaalwamu bajjajjaffe, bakitaffe, bannyaffe naffe. Abaganda bagamba nti history repeats itself. Kaakati nno bano baategeeza nti ebyafaayo ebiseera ebisinga biddiriŋŋana, era bw'otayigira mu byafaayo, bw'otayigira mu nsobi, toligenda kubeera nga oyiga. Ebintu bingi ebizze nga bibaawo
munda mu ggwanga Uganda nga bwe twatandise akatambi kaffe akawunaku olwaleero. Kale gwe mukwano gwange atugoberera nkusaba sooka ogimpere like oba sooka ogimpere ekigalo esobole okubeera nga etambula etalage ensi yonna. Bwe twabadde tutandika twatandise n'omusajja eyazze nga akutegeeza abantu abazze nga battibwa, abantu abazze nga batirimbulwa munda mu ggwanga erya Uganda, wabula nga bano battiddwa ku mulembe guno gwennyini, omulembe Museveni. Kaakati nno General Muhoozi ekyamutwaziza Lukwago ono ng'agamba lumiriza mbu yayagala okutta kitaawe wamu ne Dr. Kanokiza Besigye, kyokka nga ate abantu bangi abazze nga battibwako abantu baabwe era nga n'abasinga abamu abafudde bazze battibwa buttibwa, abamu nga bakubwa n'amasasi. Kati bano bonna bo kitegeeza nti tebalina bulumi abattibwa abantu baabwe, nga bamu n'ababata twabalaba nga bagamba baali babitongole bikuumaddembe nga babakuba amasasi, wabula nga bano tebakwatibwangako, tebanenyezebwangako yadde okusimbibwa mu mbuga ez'amateeka. Kaakati no mukwano gwange mpuliriza, waliwo ebigambo ebimaze okubeera nga bifuluma nti ennaku za General Muhoozi ne General Museveni zandibanga okusinziira ku bigenda mu maaso zirabisa okubeera nga zengedde, kyandibanga okusinziira ku kirabwako ekiriwo ebikolebwa mu NRM Parliament ya ggwanga lya Uganda. Omusajja yandibanga atuuse ku nkomerero y'entandikwa ye Mwami Museveni. Jjukira nti ono okusinziira ku mawulire galaga nti agezaako okuteekawo General Muhoozi abeere nga adda mu ntebe ey'obukulembeze obw'eggwanga erya Uganda. Wabula kakati wenjogerera gimaze okubeera nga omwezi gukongoka ng'omukyala yali sipiika wa ggwanga erya Uganda Anita Amongo ono naguno gwaka taddanga mukkubwako kya mulubale okuva omukyalo ono lwe yawambibwa mu makaage naggalirwa. Kaakati ebyaddirira tewali amanyi, wabula twasembayo okubeera nga tumanya nti ono ebintu bye bingi ebyali bimuggiddwako mbu byamuddizibwa, era nga kigambwa mbu ekyamuleetera okubeera nga bamussaako akazito ono yayagala okwegeza mu ntebe ey'omukulembeze obw'eggwanga. Kakati nno wenjogeri njagala nsooke nkutwaleko mu mboozi nga General Museveni ne General Muhoozi ebyafaayo bitandise okulaga nti bano batuuse ku ntikko. Bwe gubanga muzannyo gwandibanga gutuuse ku ntandikwa ey'enkomerero. General Museveni yandibanga ebibye ampuliriza bitandise okubeera nga bikkirira. Eyali ali ow'amaanyi the raise kaakati nga kigambibwa nti downfall erabika nga eyengedde, okusinziira ku bamu ku bakubi ba ttooki, abatunulizi b'ensonga, abasoma ebyo ebyaliwo n'ebyo ebyafaayo balaba nga General Museveni akatandise okubeera nga katuuka ku ntandikwa ey'enkomerero okusinziira ku bigenze maaso n'okubeera nga byeyoleka. Kaakati nno abantu bangi abanenya Mwami Kyagulanyi okubeera nga yayitamu n'abeera nga adduka munda mu ggwanga erya Uganda n'agenda ebweru w'eggwanga erya Uganda n'agamba kansooke embeereko eno mala okwetegeeza butereevu nnyo ebigenda maaso munda mu ggwanga erya Uganda. Jjukira nakutegeeza gye buvuddeko, ono yali wakugulako emisango 6 mirambirira, emisango 6 mirambirira gye gyali giteekateekeddwa okubeera nga gimuggulwako, wabula yali agenda kusooka guleko emisango 12 mu buliwo. Kaakati nga muno mulabika mwalimu n'emisango egy'okulya mu nsi olukwe. Kaakati ono yakola butassamuka butassa mwoyo era ng'omugezi bw'aba n'afundikira nga afuluma eggwanga erya Uganda. Era ababyanguya baategeeza mbu ono yali wakomawo ennaku Mwami Museveni mwe yali alayirira. Kaakati ono teyasobola kubeera nga akomawo, wabula nga naguno gwaka tetumanyi oba agenda kudda ddi oba akomawo ddi, wabula ng'ekigambo kye yakisigalako n'ategeeza ensi nti ngenda kukomawo oba ntya kubanga Uganda ye yaffe. Kaakati nno wenjogerera ng'ebyafaayo bitandise okubeera nga biddiriŋŋana era ng'ebyama bitandise okubeera nga bifuluma, nga bino birumiriza nti Mwami Museveni okusinziira ku biriwo ono yandibeera nga 231 bombi ne General Muhoozi tebamalaako nga bali mu buyinza obw'eggwanga erya Uganda. Wuliriza ebigambo bino, wulira. Museveni ne Muhoozi bagenda vaako mu bbanga eritali lyawala. Marking ebigambo byange. Gurupu ya Museveni akabenja ka NRM entandikwa y'enkomekerero yaako esembedde. Kanku analysis ebyenkyukakyuka ebyobufuzi kukyusa bukulembeze Uganda awo butambulira mu regions 2 kasookedde tufuna obwetwaze. Actually nenga tetunafuna bwetwaze okugoba abafuzi b'amatwale kwali okusinga mu regions 2. Buganda, Busoga, waddenga ne Bunyoro yalina party nene. Kankujeyo ngaga mugumu ebyobufuzi byatambulira nnyo n'ebyobukulembeze mu Buganda ne mu Busoga. Kankudduse misinde Obote okugoba ko Obote okwabano ba Museveni mu 8 abantu bo mu Buganda beegatta ku Museveni olw'obusungu bwe bayina ku Milton Obote. Era senga Obote yali ayimiridde ku ndagaano za 1961
ze yakola ne obwakabaka bwa Buganda asobole okujja Bendikito Kiwanuka mu kifo ekyo. Bano ba Museveni tebandirabye ku bukulembeze. Wabula omululu gw'Obote ogwamuleetera okulwana ne Buganda okulowooza nti ajja kugisobola kyekyanyiiza Abaganda bw'amala okuwaŋŋangusa Ssekabaka. Abaganda beegatta ku ono Museveni wano mu kinaana bakole revenge ku gavumenti y'Obote. Kye baafuna baatereka obusungu ebbanga ddene naye baamala ne bafuna kye baagala. Kankujje waawo Museveni aterese obusungu ku Baganda ku Buganda region. Nkyogera authoritatively. General Museveni tayagalanga ku Buganda na bantu ba Buganda. Kiri obvious. Obusungu buno abuterekedde ebbanga mpaka watuuse emyaka egy'obukadde ng'alaba takyalina kyakufiirwa n'atandika okujjayo enjala. Wuliriza alaba akatambi kano n'atandise kugamba Museveni ne Muhoozi anytime soon. Kati video etandikira wano w'ogitambuliza. Tunula mu cabinet eyakayita n'ebisanja nga bibiri emabega. Museveni yasooka ava mu region ki. Jessica Alupo y'owokubiri ava mu region ki. Robina Nabbanja ava mu region ki wakusatu PM. Katirengera kye yakola mu Busoga. Mu Busoga omuntu akyasinze okuba ow'amaanyi gwe yabawa ye Maama Rebecca Aitwala Kadaga. N'amufuula first deputy mu Busoga yonna. Second deputy Walter Kiyonga. Third deputy prime minister Lukia Nakadama. Netugenda mu ministries. Netugenda mu ministry y'ebyensimbi Musaasizi Henry. Netugenda mu foreign affairs Adonia Ayebale. Netugenda mu defense and veteran Kiryowa Kiwanuka. Netugenda mu ministry ya internal affairs Kamuntu Ephraim. Netugenda mu ministry ya justice n'akuwa Nobert Mawo. Wulira wano ejjogo n'akamanyiiro. Omuntu wa Buganda gwe yawa office esinga okuba ennene ye Anthony General Sam Mayanja. Ogenda mufuna bulungi mu video eneddako. Education n'agidiza mukazi we Janet Museveni. Health n'agiwa bali omunsi. Bano bonna njagala benkusomera omapinga region mwe basinga okufubutuka. Transport n'agiwa Fred Byamukama. Agriculture n'agiwa Frank Tumwebaze. Ministry ya Energy n'agiwa Monica Musenero. N'akwata housing n'ateekawo Nabakooba. N'akwata environment n'agiwa Otafire. Trade n'agiwa Sanje Tana. N'akwata labor n'agiwa Henry Tumukunde. N'akwata tourism n'agiwa Tom Butime. N'akwata local government Balam. N'akwata public service n'agiwa Katumba Edward. Mpulirizamu katono. Mumanya genkusomedde. Mpaamu erinnya ly'omuntu ava mu Buganda omu nga w'amaanyi. Waliwo agenda okuŋŋamba Katumba Wamala. W'amaanyi wa. Mumanya genkusomedde. Mpaamu omuntu ava mu Busoga ng'ogamba kituufu w'amaanyi outside Busoga ng'ayina ky'asobola okukamandinga ne kiba. Mumpe. Wuliriza alaba akatambi kano. Museveni ensobi gye yakoze kwe kulinnyirira n'okwagala okulaga abantu ba Buganda nti nabakyawa nabakoowa. Yakikoze atya? Yakulondedde Saamu Mayanja nga Attorney General. Mu video ey'akasembe ya Saamu Mayanja, video gyengenda okukola olunaku olw'enkya ku Saamu Mayanja, wuliriza. Museveni yalonze Saamu Mayanja nga punishment eri Buganda region. Mpulirizamu alaba akatambi kano. Mu kaseera ke kamu afrontinga mutabani we nga bwe wetegereza okutuntuza kwakyasinza okukola okutuntuza kuli wano. Ebyafaayo biri tebiri mu kweddiŋŋana. Museveni ali mu kulipitinga byafaayo. Wuliriza alaba akantu akatambi kano. Ng'oyagala enkyukakyuka ebukane bulungi oba ng'oyagala okufuna enkyukakyuka ey'amangu ate nga yo eri completely inevitable. Nyiza abantu b'omu Buganda wano. Ate nga kyensinga okwebaliza Katonda. Museveni kyo yakimaze. Omwana wa struggle njagala owulirize paati eno. Oli wa mukisa nti munankyukakyuka gwe tulina ku front line
ate obudde buno si ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Weebaze Katonda era osabire General Muhoozi asigale ng'akola by'akola. Kankuddiremu. Sabira Muhoozi gwe munankyukakyuka. Muhoozi asigale ng'atambula nga bw'ali mu kutambula kati. Kyakubiri, ne taata w'obukyayi bw'alina ku Buganda ayongere okubwongera n'okubwolesa. Era abantu abafaanana Saamu Mayanja abali assigned abasiimiddwa ku ngeri gye batyoboddemu Ssaabasajja Kabaka, Museveni ayongere okuba appointinga ku bifo eby'enjawulo. Anti olwo tuba tuzzaayo akatambi atukolera kye bayita reconnaissance, the recycling, tuddirayo ddala mpaka wali mu 1966 mu vidiyo evuddeko. Wuliriza alaba akatambi kano. Emyaka gino 5 njagala ogimapping. Gino 5 gino mu period eno ogenda kulaba obukyayi bwa General Museveni ku Buganda ne ku Busoga. Naye ate ndi certain nganza agoberera enkyukakyuka naddala eyewafaawo ne worldwide or world over globally, gy'emyaka egigenda okukomekkereza obufuzi, okutulugunya n'okutyobola eddembe ly'obuntu okwakabinja ke bayita aka NRA. Ogenda kulaba ku kye bayita nepotism at its peak, tribalism at its peak, ne sectarianism at its peak mu myaka gino. Ayagala okonfaminga bye njogedde. Genda olabe listing ya mutabani wa Museveni ng'alonda ye gy'ayise cabinet eyiye ey'akabinja ka Piero Yu. Ombulire bwe yawukana n'eya kitaawe. Wuliriza alaba akatambi kano. Bitandika bwe biti. But in the end, omanyi lwaki tukola video ekika kino nga tusimayiringa? Ensonga eri emu. The end is the same. Buli nakyemalira. Tewaliyo nakyemalira mugezi asobola kwewala nsobi z'asuula nakyemalira munne. I've never read about such a dictator. Teriyo dictator mugezi asobola kwewala kuddingana nsobi eziba z'asuula nakyemalira gwe yaddira mu bigere oba nakyemalira gwe yakoppa. All dictators have the same fate. Nkuddiremu, bannakyemalira bonna balina fate yemu. Tewali alina fate ya njawulo. Ate tewali mugezi kimala kwewala kuddingana nsobi z'oyo gw'aba yaddira mu bigere oba z'oyo gw'aba yakoppa. Yensonga lwaki bwe wetegereza Museveni olunaku olwaleero akoze ebintu byebimu Obote bye yakola emirundi 2 n'okubikubisaamu. Nti buli kye yavunaana Obote Museveni akikoze times 10 na buli kye yanenya Idi Amin Dada akikoze n'okusukkawo. Kitegeeza ki? Tusemberedde entandikwa y'enkomekerero y'akabinja kaba NRA. Vidiyo gwa bweti kyolaba kati tekikweraliikiriza, wabula njagala kikuteeketeeke, kikusetting, kikuwa obusungu, kikupampinga okutegeera nti spark egenda kujja bweti naye akaseera ako nga katuuse kakozese. Bano bagenda kudduka emisinde any time soon. Mbyogera nga vidiyo gwa bweti. General Muhoozi Kayine Lugaba obulamu bwe bugenda fundikira nga musiraamu. Agenda tola bagiyita ashahadu bwe mugiyita abasiraamu musuubira okufuna figida. Salamu alaikum. Yagati nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075537529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Kakati nno oluvannyuma lw'okuwamba nnenye tabs ono nojjukira abadde musajja wa nkyukakyuka era mwenna mujjukira wali mu kampeyini kigambibwa mbu ono yakola nnyo okulabanga Mwami Kyagulanyi live ze ziyitamu okubeera nga ensi eziraba. Jjukira twakukoleranga emboozi
ne kutubeera nga tukuterayo live naye nga tukulaga nti walingawo jaamaazi ezo ezakyankalanyanga intaneti kati intaneti eyo nebeera nga tesobola kubeera nga etambula bulungi okutuuka mu bannayuganda okwetolola ensi yonna kati okusinziira ku basajja bano abapoliisi bategeeza mbu jaamaazi zino zabbibwa mbuzajjibwawo abantu ba NUP ne zitegulwa ku basajja bano abapoliisi kakati olwo ne balandika okubeera nga banoonya omusajja ono tabs kakati ono okubeera nga bamunoonya yatandika okubeera nga abula wabula okuva olwo abasajja badde bamulinnya kagere paka le bamukutte kakati nno kitegeeza nti ono n'abantu abalala bawambibwa omuwendo gujja gweyongera gujja gulinnya jukira ba Edi Mutwe ba Gaddafi abalala bangi abazze nga bawambibwa ba Smart ba Akireewo abatabeerangako nga bayimbulwa abasajja bano bonna abakwatibwa oba oliawo na guno gwaka abakyavundira emabega w'emitayimbwa bakyasobeddwa ekane mu kibira okusinzira ku bigenda mu maaso ensi yeebuuza ddala abantu bano kati nga Edi Mutwe yazza musango ki jukira nti Edi Mutwe bamuteekako omusango ogw'okubeera mbu ono yakola dduyiro amenya amateeka kyokka nga ku olunaku olwo omusajja ono teyaliiwo abantu bennyini abaaliwo ku lunaku olwo n'abakulembera dduyiro omuli ne Chairman Nyanzi tebakwatibwangako kakati nno bwe kibeera nga eyaduumira parade Chairman Nyanzi takwatibwangako wabula ng'ate abaali mu parade bangi bazze bakwatibwa kakati ensi yeebuuza bano ono singa teyaliwo okubeera nga aduumira parade eno bandibadde bakwatibwa era parade eno yandibadde ebeerawo oba parade yandibadde tebeerawo abaffe bw'ogaana okugyawo omutwe ogwoyo eyateekateeka parade ate n'okwata abaali mu parade oba otegeeza ki kubanga twakirabako nga Chairman Nyanzi ono amaze okubeera nga akwatibwa bwe yakwatibwa n'abuuzibwa akana n'akataano era ono yavaayo n'ategeeza ensi nti amazima amatuufu abantu bano bonna abaali mu parade abasajja bambuuza amannya gaabwe wabula kye nakola amannya gaabwe gonna nagawaayo wabula ate ekyewuunyisa nti mannya ge yawaayo mulimu abantu batono nnyo abaali ku parade ate nga ba General Gaddafi abatali ku parade ba Edi Mutwe abatali ku parade ate be bakwatibwa ba Alex Waiso Mufumbiro abatali ku parade be bakwatibwa ate ne bagulwako emisango egy'okukola dduyiro eyali amenya amateeka kaakati nno bino byonna nga bitambula bwe biti okusinza ku mawulire ge tufuna galaga ebitongole ebirwanizi by'eddembe byongedde okuvaayo okubeera nga bikalaatira n'okwesala akajegere n'okulaga tebagenda kutuula yadde okussa omuka yadde okussa omwoyo okusinza ku bigenda mu maaso okulinyirira eddembe okutyobola eddembe ly'abantu okuwambibwa mu drones enkya n'eggulo abantu ne batwalibwa ewatamanyikiddwa mu bumenye bw'amateeka nga bakwatibwa abasajja abali mu byambalo eby'amagye abasajja bali mu ngoye eza leeya abasajja bali mu ngoye eza poliisi abasajja bambadde emigemerawala wadde nga tewali muntu n'omu asobola kubeera nga ataasa embeera eno kati mu mbeera eno njagala nsooka mutwaleko ewa muganda nge Patrick ku nsonga yemu bannayuganda baweze abazze nga bakwatibwa okuva ku nyenye tabs eyasembeyo okukwatibwa bamukutte bamugyeyo tubagoberera okumanya bamutwala wa tugezaako kubagoberera okumanya gye bamutwala Oluvannyuma lw'okuwamba Ninye Tabs, ennamba y'abawambibwa egenze maaso n'okuba nga yeeyongera, bano nga batwalibwa mu ntwalibwa emenya amateeka, babuzibwawo bubuzibwa, kyokka ate oluvannyuma ne baggulibwako emisango egitali gimu nga mwe muli n'emisango gya treason n'emisango emirala okulya mu nsi y'oluko n'ebirala byonna nga bozze ng'obiwulira. Naye ng'ennamba esinga ku bano baba baludda luvuganya, bwe bataba ba kibiina kya National Unity Platform babeera abo ababawogedde ebikyamu ebikolebwa mu gavumenti eya General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati nkuleetedde namba oba omuwendo gwabo abazze bawambibwa okuviira ddala mu kalulu ka 2021 nga bangi ku bana abawambibwa ebisinga okuba nga kinyiiza oba ekisinga okwennyamiza abasinga obungi ku bana abawambibwa bwe banyumya sitoore ezibeera emabega w'okubawamba bwe banyumya ebibatuusibwako nga bamaze okugenda maaso n'okuwambibwa ekyamazima si bye ebigwanidde si bye ebintu ebigwanidde okukolebwa omuntu agenze maaso n'okuba nga akwatibwa sijja nagamba kuwambibwa kubanga tukimanyi bano tebakwatibwa wabula bawambibwa buwambibwa. Abduction ne arrest byanjawulo. Kakati emmotoka ekika kya drones ze zikozesebwa nga bagenda maaso n'okukola ebikwekweto byabwe bagenda maaso n'okuba nga bawamba abantu bano naye nga buli awambibwa ebiseera ebisinga afuluma tafuluma nga bwe yatwalibwa. Bangi batulugunyizibwa batuusibwako ebikolwa kye bayita extrajudicial actions ezigenda maaso n'okuba nga zibakolebwako. Bino byonna tugenda ogenda maaso n'okuba nga tutubireeta ku mikutu gino olw'ensonga bukolanga obujulizi busaavinga ng'obujulizi naddala ku international community. Abasinga obungi muyina nnyo omuze
bwe baba bawambye omuntu nti eyo diversion simanyi ekintu ekiri serious tunakitegeera ddi bwe bawamba Erias Lukwago nti awo eyo diversion eyo waabwe bwe bawamba omuntu omulala yenna nti awo eyo waabwe kati muyina abantu be mwakategorizinga nti bano be bali supposed okuwambibwa era muyina abantu be mukategorizing nti ono bwawambibwa biba bya ddala ono bwawambibwa tebiba bya ddala naye nga siggwe gwe batutteyo njagala okutegeeza nti ebivaayo si bintu byangu nnyo era kyamazima si byangu byakunnyonnyola newankubadde oyinza obbirabanga bw'obiraba naye bw'obanga wali obaddeyokko obanga wali otwaliddwako oba omuntu akuli okumpi nga yali atwaliddwako ensonga lwaki nkuleetedde olutambi luno ngende mu maaso n'okukulaga mbeera bwezze egenda maaso n'okubanga eba abamu ku bo ngenda kuwa obutambi abazze bannyonnyola n'abatottola buli kimu ekibatuusibwako naye ng'ate empambibwa gye bawambibwamu abasinga obungi tugiraba abasajja babeera mu leeya kyekisooka nga kizibu okwa-identifyinga oba bapoliisi be bantutte oba bamilitale be bantutte oba ba UPDF be bantutte nga tolina nawe ogenda kutandikira entwala gye batwalamu abantu nga n'abakwata kamera okugezaako okulaba nti ensi bagiraga engeri gye omuntu gy'atwaliddwa abamu bwe baba nga gwakwata tebakutwaliddeeko kamera osimu gyokozesa oba kamera oba ekintu kyonna okuba likodi nga bagenda nakyo sinakindi naawe okuleka nga bakukozeeko awo nga bagezaako kulabula oyo agenda maaso n'okubanga alikodinga tebaagala kuba likodinga kubanga baba bamanyi nti kyebakola kimenya mateeka era baba bakimanyi nti bino byogenda maaso n'okulikodinga biyinza okukola ng'obujulizi mu international community ICC n'ebitongole ebyenjawulo ebiyinza okubanga biyinza okuvaayo ne bigenda maaso n'okubanga bidimandinga oba okuteekawo embeera egenda maaso n'okubanga ebateeka ku bunkenke kakati y'ensonga lwaki bagenda maaso n'okukola ekintu ekyo okulemesa okugaana omuntu yenna ayinza okuvaayo agende maaso n'okubanga abalikodinga naye nga abantu bangi nnyo naddala bannankyukakyuka aboogera ku nsonga z'ebyobufuzi bangi bawambiddwa engeri gye bawambyemu Ssaalongo Erias Lukwago engeri gye bawambyemu Andrew Nabimanya oba Ninye Tabs engeri gye bawambamu abantu nga ba Edi Mutwe ba Akirewo Kivumbi n'abalala bonna empamba yemu efaanagana era bangi bali mabega wa mitayimbwa na buli kati waliwo n'abamu ku bo abatakyalabikako nga bo amayitire gaabwe tegagenda mu maaso nakubanga gamanyika nga ku abo kuliko ba John Bosco Kibalama naye kati nkuleetedde lisiti yonna jjukira abali fresh abatwaliddwa mu kalulu kano akawedde nga nakati tebannateebwa kuliko Akirewo Kivumbi oyo wa security eya Robert Kyagulanyi Center kuliko Edward Sebuufu oba Edi Mutwe naye wa security eya Robert Kyagulanyi Center kuliko Simaati ono nga agambye okwa nti yali driver avuga emmotoka ezimu kuzitambulira ku Robert Kyagulanyi Center kuliko Mugumya Gaddafi oba General Gaddafi ngono naye wa security eya Robert Kyagulanyi Center abamu kubavuddeyo kuliko Naziwa Agatha abangi gwe manyinga Blutik bagenze maaso n'okubanga batottola ebyo ebibadde bibatuusibwako ekyamazima nga tebiwoomera matu si birungi nnyo bangi ku bo babadde bateekebwa ku musango guno ogwaggulibwawo nti okukuba parade ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokubiri omwaka oguwedde era nga kigambibwa nti kino kyekyaviirako abantu abasinga obungi ogenda maaso n'okubanga bakwatibwa oba nga bawambibwa nakati ogenda maaso n'okubanga babateeka ku fayiro eyo abaaliwo n'abataaliwo kakati bino byonna nkugambye bisaavinganga obujulizi naddala ku international community amawanga ag'enjawulo agagenda maaso n'okubanga gawoberera ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda batunulira nnyo ebintu nga bino bye tugenda maaso n'okubanga tuteekayo kakati nkuleetedde abamu ku abo batono ennyo abagenze mu maaso n'okubanga bavaayo ne bannyonnyola obanga bagezaako okusigira bannayuganda ekifaananyi ku mbeera ki gye bagenda maaso n'okubanga bayisibwamu era bino byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu azze nga abyogerako era lunaku lumu yatuuka n'okulabula n'alabula General Muhoozi Kainerugaba nti bino obikola bikole naye munnange omukono omuwanvu ogw'amateeka gujja kukuyigga olumu gujja kukwatako ng'amateeka ge mugenda maaso n'okufutyanka nga tegaliiwo kugenda maaso nakutaasa. You will be personally accountable. Your father cannot be in charge of our country forever. It's only brainless people that don't understand it. You will be here, your children will be here, or anywhere in the world. And the world is a global village. One day justice, that long hand of justice is going to come for you and pick you and bring you here in Uganda or to Tunule Masokwe. So mukolebe nabe mukola nga mumanyi ti number one, we are not going to give up. This
should teach you that you can jail us, you can kill us, you can rape our sisters, you can sodomize our brothers, you can do all manner of evil. But we will not stop. We will not. Njaga nsindikire namwe abaana ba ghetto bye bakozesa. Abasirusiru. Njagala okubategeeza si mwe musoose fe ababasinga ku myaka tubadde bali esite. Tulabye bana abasajja, tulabye be bakozesa. Ekyennaku temusoma byafaayo ate muli bato temulabye byafaayo. Kumani agenda okubanda okusinga Sobbi. Kumani agenda okubanda okusinga Zebula. Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okulabula General Muhoozi Kainerugaba ku bikolobero ebigenda maaso n'okubanga bituusibwa ku baana b'abantu abagenda maaso n'okuwambibwa, kakati nange kwe njagala nsinziire ngende maaso n'okuleetera abo abazze bawambibwa naye bino nakugambye buno busaavinga ng'obujulizi ku international community. Oyinza obbiraba obulala, oyinza obbiraba nga bw'obyagala, era n'olunaku olwajjo ensonga ya Erias Lukwago yatuuse ku gimu ku mikutu gy'amawulire egikyasinze okubeera egy'amaanyi okwetola ensi yonna, omukutu gwa Reuters. Kino kitegeeza international community. Ekigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu kyabadde ng'ayogera nti the world is watching kigenda maaso n'okubanga kyapulayinga. Nakugambye bino bikuwate mpola ojja kgenda maaso n'okubanga obitegeera bana abakulu engeri gye bagenda maaso n'okubanga bawambamu abantu, babatulugunya, babasodomizinga nga bw'owulira Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ayogedde. Kakati nkuleetedde lisiti n'olukalala lw'abamu ku bano abazze bawambibwa babadde babawamba batya. Nga bwe nkulaze era nga bw'olaba akatambi ako nga gwagezaako okulikodinga naawe oyinza oddugenderamu. Kati nkuleetedde ezimu ku scenarios ezize zibeeramu abantu bano nga babatwala, era ezimu ngenda kukuwa obutambi obuzze bukolebwa naddala omukutu gwa NTV n'emikutu egy'enjawulo nga abantu bano ba victim nga bagenda mu maaso n'okunnyonnyola biki ebigenda mu maaso n'okubatuusibwako ebyo gye baba batutte. Kakati gwampuliriza ogambe nti diversion oba okkirize. Nga bwe nakutegeezezza mu ntandikwa, olutalo lwa General Muhoozi n'abantu ab'enjawulo olwongera okusajjuka. Jjukira nti ono yakulembera amagye munda mu ggwanga erya Uganda. Wabula wadde bino biri bwe biti, wadde nga yakulembera amagye munda mu ggwanga erya Uganda, ono kigambibwa nti awakudde entalo eziwerako, wadde ng'emmundu alina mpitirivu nnyo, naye awakudde entalo ku bantu abawerako munda mu ggwanga erya Uganda, bepo n'abo ate abali ebweru ew'eggwanga erya Uganda, okugeza amawanga nga Kenya, amawanga nga Nigeria, amawanga nga aga Iran, amawanga nga Turkey. Ono yavaayo dda bano bonna n'atandika okubeera nga abaweereza ebigambo oba oliawo ebitajja mu kitiibwa kye nga CDF. Ono yategeezezza nti n'eggwanga erya Turkey bwe linaagaana okubeera nga likwata Fred Kajubirimbuye okumuwa ensi eya Uganda, ono asazizzaamu endagaano zonna oba contracts zonna ezibadde zigenda okubeera nga zikolebwa abasajja abatake munda mu ggwanga erya Uganda okuzimba enguudo. Kakati nga kitegeeza nti ono ebintu byakola aduumira buduumizi, wabula tewali kuteesa. Kati ng'ono agamba gavumenti y'e Turkey oba eyagala oba teyagala erina okukwata omusajja Fred Kajubirimbuye emu Uganda, olwo abatake badde mbawe contract ez'okukola enguudo munda mu ggwanga erya Uganda. Ewatali ekyo bino byonna ono abisazizzaamu. Gye buvuddeko yavuddeyo n'ategeeza ng'agenda kuggala emikutu egya NTV gyonna munda mu ggwanga erya Uganda ko ne Daily Monitor. Wabula ono Twitter yasembyeyo yategeeza nti already amaze okufuna permission oba approval okuva General Museveni nti waddembe okuggala emikutu gino, kubanga tweet eyasoose yategeeza nti agenda kusaba kitaawe amukkirize emikutu gino agiggale. Tweet esembyeyo n'ategeeza nti yafunye dda approval, era NTV essaawa yonna bw'olaba teriiko ng'omanya omukulu yamaze dda okuduumira eggyibweko ku mpewo ez'eggwanga erya Uganda. Ono ng'alumiriza mbu bye yeeyogera tebigattako, era ono yatuuse n'okulumba Ssaabasajja Kabaka ne Katikkiro wa Buganda n'abategeeza nti nabo bwe banaba tebajjeko bantu b'ekisiru idiots mu mikutu gyabwe, emikutu gino gyandifundikira nga Katikkiro Mayiga akwatiddwa ne Ssaabasajja Kabaka yaani. Kabaka yaani? Twaze tubagamba nti omukulu ono ajja amenya abantu bangi emitima, ajja akwata abantu, ajja awamba abantu, nga kabe Katikkiro kabe Kabaka bonna bafuuka bakyesirikidde. Kati olunaku leero ono abuuzizza nti Kabaka yaani, n'agamba nti ne Katikkiro Mayiga ajja kumukwata amuteeke mu kkomera kasa n'amaliza Honorable Joel Ssenyonyi. Kakati nno nga kitegeeza nti omukulu asazeewo buli muntu yenna ayina mu ddoboozi erisobola okubeera nga livaayo ono akwatibwa aggalirwe. Wabula jjukira nti Honorable Joel Ssenyonyi ono yategeezezza oba kunsibansibwe, naye nabategeeza ne mbagamba nti abali b'enguzi munda mu ggwanga Uganda bwe tunatandika okubeera nga tuboogerako n'okubasima okubatuusa gye bava, mugenda kulaba nga buli munnansi yenna alwanirira enkyukakyuka bamumalidde mu kkomera, kubanga bano
be banambe mu kulya enguzi, be banambe mu bukenuzi, kakati boogerako boogere, naye kasita action zituuka oba oliawo nga bazirwanyisa okulaba nga balemesa. Kakati nno Honorable Joel Ssenyonyi ebigambo bino ebyayogeddwa njaga tubigendemu ffembi tubiwulire. Maama Esutizirandi nkutumiddeko nnyo n'ensaasira taata obumuluma ne mugana Kakeeto nkwagala nnyo. Joel Ssenyonyi ali mu lutalo olw'ebigambo ne General Muhoozi. N'ekino kiddiramu ddala ekibuuzo bwedda kimwebuuza ku NTV. Ndabyeko abantu nga beebuuza nti NTV ejjawo obuvumu obukola documentary ey'obukambwe bwetu ku General Muhoozi. Ngero omuntu bwe yandyebuuzizza Joel Ssenyonyi ajjawo obuvumu obwambalagana ne General Muhoozi. Kwegamba okusinziira ku kubeera nti Erias Lukwago yamusamoninze, just summons n'amukwata n'amutwala mu basement. Kati obwedda abantu beebuuza nti NTV y'obuvumu ebujjawa. Nina ne bendabyekawo nga bagamba nti NTV ekolera Museveni. Nga batidde buti kugamba nti ne Joel Ssenyonyi akolera Museveni, kubanga ne Joel Ssenyonyi yamweŋŋanze direct. Uniform yaffe ey'eggwanga ey'amagye gijeemu ogiteeke wali ojje mu ringi ya politics. Eno PLU gye watandikawo kubanga neetekkirizibwa mu mateeka oli serving military officer ate okulembera ekisinde ekya politics. Va mu magye ojje mu bya politics otandikewo ekibiina tugende mu bantu. Bano balumiriza ebitongole byonna mu ggwanga okuba nga biri mu kutya okwanukula omwana w'omukulu nga kati buli omu asobola bulungi okubuzibwawo. Era bayini mutwe n'abalala bawambibwa abantu abamu nga tebakwatako nnyo. Awo esi wakibiina kyange oba kiki oba oli awo alina n'omusango. Naye kati buli omu atandise okukiraba nti nedda mu bumenyi bw'amateeka. Kakati bannamawulire nabo bakubibwa. Abakulembeze b'amadiini nabo bawambibwa. Kati ayambalidde abantu abasuutasuuta Muhoozi okuvayo okwogerako naye okumutegeeza nti ebigenda mu maaso mu ggwanga si birungi. Ne mugomba ebigere kubanga bamwagala bufoofofo mwagalayo ku busente. Bwe olina bukakafu ki nti enkya bw'anaakunyiigira naawe tajja kukima. Ssenyonyi kati agenda kuwandikira Sipiika Jacob Oboth ng'amusaba ayite olutuula lwa Paalamenti bakubaganye ebirowoozo ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Kinajjukirwa nti Paalamenti lwe yasembayo okutuula olunaku lwe baasoma embalirira y'eggwanga, Sipiika yategeeza nti Paalamenti ejja kuddamu emirimu gyayo nga 7 omwezi ogujja. Kubanga yatusuubiza bulungi nga Sipiika nti Paalamenti egenda kudda kusaidia abantu okukola ekituufu okulungamya obulungi eggwanga. Eggwanga lyetaaga kulungamizibwa mu kaseera kano ke tulimu. Tukusaba Sipiika Paalamenti ogiyite. Nga NTV bwe yakoze documentary, ffenna tukimanyi nti radios ne TV ziri compromised mu ggwanga lya Uganda. Ge mazima TVs ne radios ziri compromised. Museveni azicompromisinga. Ndabekawo omu ng'atuwa ensonga nti ne NTV tesobola kukola byekola mu kadde kano nga tekolera Museveni. Okitegeera butuufu aba atidde buti kugamba nti ne Ssenyonyi tasobola kubanga ayogera bwato ne Muhoozi nga takolera Museveni. Ekyo kyaba atidde okugamba ge mazima. Tukkirize kino nzize nga nkibagamba nti NTV bw'ekkolera eggulire nga liri mu feva yo gwe omuntu wa wansi oyina okulitambuza nga tennayonooneka. Bwe kiba nti NTV olwaleero ekyasobola okukolayo eggulire ng'omuntu wa wansi olifunamu bwe tambuza ekyo, tulindirire bulindirizi lunaku lw'eneeyonooneka. Kubanga nze nabagamba nti history yakola future. Nti singa CBS teyasooka kuweereza abantu bulungi mu myaka egiyise, walisinzidde ku kyokugamba nti CBS nga yayonooneka nnyo. Bannabyabufuzi bano be twogerako olwaleero nga bassemuju ŋŋanda basooka kukolera bulungi bantu. Kati saawa eno tuboogerako tikale Ssemuju bannange, Ssemuju oyo twali tulowooza nti ali ku kkoozi y'abantu. Okitegeera kati NTV bwe bange ekkoleddeyo ekintu ekirungi olwaleero gwekyo kyoba otambuza, kubanga ejja kutuuka ekiseera bagikompromisinge. Kati ekiseera bwe kinaba kituuse nga bagikompromisinze nga tekyasobola kwogera bye badde yogera, awo omuntu omu ajja kuvayo agambe nti saabagamba, because ekyo akimanyi kye kibeera mu Uganda. Abantu babeera compromised, abantu babasirisiza ddala, abantu babawa ssente ne basirika ababadde ku miramu emituufu. Okitegeera kati ono ye aba azanya reverse psychology kubanga akimanyi nti NTV kekoleetya Museveni ajja kutuuka ekiseera ng'alina okugibuuza questions ng'era erina kukolera Museveni. Kubanga ekyo ye aba akimanyi
tutasobola kubeerawo ebbanga lyonna ng'oweereza abantu nga Museveni takyagala n'obeerawo ebbanga lyonna. Okitegeera naye kati zino incidents ziri bbiri naye nga zaagala okufaanagana. Ne Joel Ssennyonyi obanga agamba nti ye okweŋŋanga Muhoozi yakikola atya, kitegeeza naye gwakolera Museveni. Gamazima tukkirize mu luno olutalo olw'okwenunula. Mu lutalo luno olw'okwenunula tebasobola kutusayira ensingamywa ffenna paka ku maze. Tebasobola kutusayira ffenna, kugambye tebasobola kutusayira ensinga ffenna nga bwe batasobola kututta ffenna ne batumalawo. Bajja kutta be basse, bajja kusiba be basibye naye tebasobola kusiba Uganda yonna, tebasobola kutta Uganda yonna ne bagimalawo. Okitegeera nze kugamba nti zino incidents ziri bbiri naye zifaanagana. Ngera omuntu bwe yeebuuza ku NTV n'atuuka n'okugamba nti NTV ekolera Museveni. Ndabyekawo nga bagamba nti NTV erina mu mikono gy'aba Aga Khan. Ng'olwedde NTV baagitunda, Aga Khan TV baagitunda, bagiguza abasajja ba Tanzania baliyo mu Tanzania. Tetumanyi bigendererwa byabwe naye nga lyo TV baagitunda. Naye nga mu ssaawa eno bwe beekyasobola okukolerayo vidiyo gwe kitambuze vidiyo eyo etuuke ku muntu wa wansi. NTV egenda okwonooneka nga watambuza dda message. NTV kyekola olunaku olwali nga kifevalinga omuntu wa wansi. Bw'okitambuza ne kimutuukako omuntu wa wansi kimusigala ku mutima. Mukadde kano erigenda okwonooneka etandika okufuuka nga Bukedde TV, efuuke nga BBS Telefina, efuuke nga NBS, naye nga ffe tulina kye tugifunyemu. Kati mu budde buno webanga ekyasobola okuweereza omuntu wa wansi tuleme kusooka nnyo okugiteeka ku ttaka, tugitunuulire kubanga era tukimanyi nti eyo mu maaso gye bujja bajja kugikompromisinga. So webanga tenabeera compromised guno omulundi tukozese ekyo kyetuwa, tukitambuze tukifunemu omulamwa. Okitegeera ge mazima muleka tukubisa reverse psychology kubanga already mukimanyi nti bajja kutuuka bagikompromising. Ekyo kye mutukubisa mudde wali muzinga emikono mugambe twabagamba kati yayogera biki. Ekyo tukimanyi bwe babanga nga institution zonna Museveni azicompromisinze. NTV yani gye batasobola compromising bakisobola. Ne mukadde kano webanga erina kyekozeeyo ekirungi ffe tutunuulire ekyo ekirungi kye tuba tutambuzaako. Bino ebisigadde tubireke. Njagala kubajjukizaamuko obujjukiza wano Kingisanga 14 August tugenda kujjuza wali Kololo omusajja atuyimbidde kikyatakoze. Gamazima tuba tetusiima busiimi bwe tutagenda kuwagira Kingisa Kololo. Ennyimba aziyimbye ez'omuntu wa wansi ezisensitizinga ate nga ekize family show. Osobola okujja ne jjajja, maama, taata, mwana, Nazaala, musobola n'okutuula wamu Nazaala n'omutabani. Family eno shote yeesittaza ne munyumirwa show, omwana n'abayimbira. Kye kimukozesa ennyimba buli lunaku.